tugezese Bayibuli okuviira ddala ku lubereberye paka ku kubikkulirwa. Tukole buli kyetugamba tukijje mu bigambo, tukiteeke mu bikolwa, tutestinge obulamu, amaanyi n'obutuufu bwa Bayibuli, kubanga Bayibuli kigambo kya Katonda. So ogwo gwe mutwe gw'olunaku olw'olwaleero. Ngenda kuwumbawumba wiiki mu dakiika 10 zokka tusobole okusigazayo essaawa nnamba ey'ekigambo, nsobole okukinnyonnyola obulungi nga bwe mpulira Mukama wakitadde ku mutima gwange. Mpozi n'ekirala twongere okuexposinga Museveni. ICC yali yayimiriza okunoonyereza ku bintu by'eggulu, ebintu by'e Sudaani, naye fayiro zaazuukuse okuddamu okunoonyereza biki ebyali eggulu, biki ebyali mu Southern Sudan. So tusitominge, mbagambe tewali kijinja, tewaliwo tugenda kutuuka. Bayibuli egamba buli we munaalinnyanga ekigere ngamba waddewo. Buli we tugenda okulinnya ekigere Mukama agenda kutuwaawo. Musitominge ICC, mugibuulire nti Koniye Museveni, mugibuulire nti ebintu byonna ebyakolebwa okusalako abantu emitwe yali Museveni, emimwa, ennyindo, byonna bye baakola, rape, masaka zonna ezaaliyo yali Museveni. Then mubajjukize byonna ebibadde ettomo eribadde mu East Africa, Museveni. Mujjukize ICC, mujjukize UN, mujjukize USA, muzukuse buli muntu, buli platform esobola okuzukka tugizuukuse, kubanga ne Daudi yagamba nti golokoka ayi Mukama abalabe basaasaane. Buli kiro mu ttumbi tubeera tutwala petition yaffe zaffe mu maaso ga Katonda buli lunaku. Olaba balooya ba NUP buli ssaawa bateekayo beyiro, ne baddemu ne bateekayo beyiro, ne barijectinga, ne baddemu ne bateekayo beyiro, ne bateekayo beyiro paka omusibe lwafuluma. Kati naffe tugateekayo, tuteekeyo buli kiro tubeera mu maaso ga Katonda nga tusaba, nga tumunnyonnyola ebintu byonna. Tugenda kuzukusa institution zonna eza wansi w'enjuba, tuzukuse ne institution zonna waggulu w'enjuba. That is how determined we is. Teri kuzikiza, teri kwebaka. Bwe tutyo bwe tuli, tumaliridde okutuuka ku ekyo. Olunaku lwali lwa Sande twali tusoma ku mukono gwa Mukama ogukola ebyekyama eby'amaanyi bye tutasobola. Waliwo amaanyi agali mu mukono gwa Katonda. Twagusoma emirundi egyawera, era episode eyo yasigalayo. Ebintu bingi nnyo bye tusigaza nga twandibisomye mu episodes senga tebadde struggle, senga tubadde mu church eya indoors. Ne wano amafuta gakyuka, politics akyuka, ngero kwanga kino kikyuse. Naye amaanyi ago twagalaba mu kitabo kya 1 Kings chapter 18 verse 44 to 45. Gwakwata Elijah ne gumusitula awo omukono gwa Mukama ne gumukwata, n'addukira mu maaso g'eggaali lya Akabu. Nga yalabula Akabu n'amugamba simbula odduka ogende oyingire Samaliya kuba enkuba egenda kutonnya. Akabu n'asimbula n'adduka emisinde n'avuga eggaali lye emmotoka ku speed. Eriya ne yeesiba ekimyu n'anywera n'asimbuza ebigere. Omukono gwa Katonda ne gu acceleratinga speed n'ayisa eggaali lya Akabu n'amusooka mu miryango gya Samaliya. So omukono guno twaddamu ne tugulaba mu kitabo kya Isaaya essula 4 nga Katonda asuubiza Isirayiri oba Yakobo okumukwata n'omukono gwe ogwa ddyo, omukono gwa Katonda ogwa ddyo, ng'agamba gwe nakumanya era ngenda kukuwanirira.
mmwe ebizinga mwenna muwulire n'ensi zonna muwulire. Ngenda kukwata omuntu ku mukono bw'osoma Isaaya essula 4 akiddamu mu statement emirundi nga 3-4 ng'ayogera ku kukwata omuntu nga Katonda akozesa omukono gwe ogwa ddyo n'ajja omuntu waali n'amwongera awalala. Twalaba omukono gwa Mukama mu kitabo kya Exodus chapter 18 ne chapter 19 nga Bayibuli egamba nti omukono gwa Katonda gugenda kukuba Misiri. Chapter 8 and chapter 9 source 18 chapter 8 and chapter 9 Bayibuli eraganga Mukama awoninga agamba nti omukono gwe ogw'amaanyi gugenda kukwata ku Misiri oba ku Farao. Era Katonda n'agolola omukono gwe ogw'amaanyi ne gujja abaana ba Isirayiri era agamba wamu n'omukono gwange ogw'amaanyi alibaleka ne mugenda. So ojja kubiraba twali tugamba ku olwo tunoonye omukono gwa Katonda ogw'amaanyi kubanga gukola bye tutasobola eby'omwoyo then ffe ne tukola eby'omubiri awo ne tuyitawo. Olunaku olwaddako twali twogera ku don't miss the point. Enono twagisoma emirundi 2 ku Monday ne ku Lwokubiri. Kubanga emirundi mingi abantu bamisinga point mu bintu awaka mu business wawa omuntu n'amisinga point. No missing ekyali kuyambyo oba amakulu g'ekintu kye kitegeeza no ki misinterpreting. Yesu yali ku musaalaba mu kitabo kya John chapter 19 verse 28 to 29. Yesu n'agamba nti mpulire ennyonta ennuma. Abaaliwo ne baleeta omwenge era Yesu n'atagunywa. Kati twali tuprovinga kyawandiikibwa kino ekyokumisinga point. Ne tugenda mu kitabo kya John chapter 4 verse 9 to 15. Yesu bwe yasanga omukyala n'amugamba nti nze. Yesu yeegala okutaasa omukyala ono ng'amubuulira enjiri okufuna obulokozi. N'amutandikira ku mukyala kye yali akola kuba Bayibuli egamba yamusanga ku luzzi. Era nakugamba ekyawandiikibwa ekyo nze nga nze nkyakiraba mu Yokaana essula 4. Yokaana yekka yakirina ye yakijjukira ye yakiwandiika. Yesu n'agamba omukyala nti mpa ku mazzi nyweko. Omukyala yali mu Kimukanani mu Samaliya muki n'amugamba gwe Omwebbulani osaba enze amazzi ku bbanga lye tumaze nga tetukwatagana tetukolagana ndeka nvaako. Yesu n'agamba senga obadde omanyi kye nkuleetedde ggwe. Amazzi ge nkusaba g'osena mu luzzi luno ennyo ogenda ganywa ennyonta eddemu ekulume. Naye nkuleetedde ekintu ekigenda okumalawo ennyonta obulamu bwo bwonna. Kyana mugamba wange muyigiriza sooka ompe ku mazzi ago nneme okuddamu okulumwa ennyonta. Kati oba Yesu yalina ekigambo ekisobola okuwonya ennyonta, yasobola okuwonya ennyonta yonna. Ennyonta kye yali emuluma. Ennyonta yali emuluma si y'amazzi kubanga era ne bwe baamuleetera omwenge teyagunywa. Makko sura mmeka yasinga okukikasa ennyo nti era Yesu teyanywa mwenge ogwo. Kati nitandika okuprovinga ennyonta eno eri ludda wa. Ng'ennyonta eno yali yalagulwa abaana ba Koola abawandiika Zabbuli eya 42 ng'egamba nti ng'empeewo bwewejjawejja mu ddungu ng'enoonya amazzi ag'okunywa, nange bwe ntyo nnyina ennyonta ey'ekigambo kyo, nnyina ennyonta ey'okuweereza Katonda, okuddayo okubeera we nnali luli. Kati Yesu yali ali ku point ng'alaba omusaalaba, ng'alaba gye biraga ali mu kuddayo
we yava ng'ebigambo ebyo bye yayogera ku musaalaba era bayibuli bw'ebanga ekitandika mu lunyiriri nga lwa 27-26 mu John 19 agamba Yesu bwe yamala okulaba byonna nga bituukiridde ebyawandiikibwa nga biweddeyo n'alyoka agamba nti ennyonta ennuma kubanga Yesu talina kintu kye yakola ng'atambula mu bulamu nga tekyali mu ndagaano nkadde. Buli kye yakola kyali kituukirira. Bayibuli egamba nti bwe baamala omuzaala nga mwana muto, Herode agamba mugende mutte abaana bwe bati ne bwe bati. Malayika adduka ajja agamba ajja omwana wano omutwale e Misiri. Ndikubuulira lwalikomawo. Herode bwe yamala okufa n'agamba nti omwana kati muddeeyo mu Isirayiri kubanga abadde amunoonya afudde. Ekyawandiikibwa kiryoke kituukirire nti omulokozi ava e Misiri okukomawo mu Isirayiri. Lwe yalinnya endogoyi n'ayingira Yerusaalemi, ekyawandiikibwa kituukirire kiri mu Zakariya 9 nti gwe oweereddwa omukisa gwe omuwala wa Yerusaalemi. Kabaka wo yajja nga yeebagadde endogoyi n'omwana gwayo. Kati Yesu buli kintu kye yakola kyali kirina obunnabbi bw'ekisongako obutuukirira ku olwo. Kati obunnabbi bw'abaana ba Koola bwe baawa mu Zabbuli bwe bwali butuukirira. Ennyonta eyali ey'okuddayo mu ggulu ne bamisinga point ne bamuleetera omwenge. Nga bw'olaba Museveni bwali mu kumisinga point, yayonoona eggwanga lyaffe n'alituusa ku maze. Kati aleeta Balamu beefuula abalwanyisa enguzi ng'enguzi ye Museveni. Bamisinga point. Ebintu byokka Balamu ne Nammere bye bali mu kulaga senga tubadde mu ggwanga eririna abantu bonna nga bategeera ng'abantu ba NUP. Ebyo ebintu byokka bimala okuggyako Museveni. Waliwo headmaster yansanyusizza ennyo nze, ye headmaster wange ow'omwaka guno. Bwe yategedde Balamu lwajja, abaana bonna ne batasoma. N'abagambye ekyo mwena temujja, ate banaabalabani. Oyo headmaster yankoze bubi. Naye bannange senga mbadde headmaster, Balamu najja n'alisose n'ensinisa Balamu ebinnyo mu kamera, wallahi teyandizeeyo kutambula walala. Senga wabaayo ddoosi omu oba headmaster omu n'ankubira Balamu oluyi mu kamera wakati. Mbo musasula fiizi. Baani abatasasula? Ruhamya teyasasudde? Ruhamya Sane hasitite yasasudde mmeka? Ruhamya gy'abadde abadde tasasula. Mwe bazadde mmwe bwe mugenda mu ddwaliro temwagala kusasula, bwe mutwala abaana bammwe ku ssomero temwagala kusasula. Kale nedda temusasula. Nedda temusasula. Mmwe gavumenti efaana bwetyo ng'ebanjibwa amazzi ga buwumbi 10, ebanjibwa amasannyalaze, yebasasulira abaana bammwe. Mwegase ne Museveni okutta generation zammwe. Juzi twamala kulwana ku ddwaliro lino erya wano Erugogo Naggulu. Honorable Ssenyonyi yamala kulwana okulaba ng'eddwaliro eryo lifuna amazzi, ng'omulwadde agenda okujja waawo ajja n'ekidomola ky'amazzi Erugogo, ng'eddwaliro teririna mazzi. Naggulu lifaaro simanyi Chinese biki, nga gavumenti ebanjibwa amazzi Erugogo. Mbw asasuliremu ab'ebuduuda, asasuliremu ab'ekyegeegwa.
kale olunaku olwaddako twayogera ku lugendo lwa Katonda olw'okununula omwana w'omuntu oba olw'okununula ensi, enkola gye yajja akola nga akyusa ebintu ebyokununula omuntu. Bayibuli twali twogera ku kyama, ebintu Katonda bye yateeka mu kyama okuva edda n'edda nga yali Kristo, byali byogera Yesu, kubanga Yesu ye kontenti enkulu mu Bayibuli okuviira ddala ku lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi. Twali mu kitabo kya Colossians chapter 1 verse 14 to 29 ne Romans chapter 16 verse 24 to 27. Bayibuli egamba kino kyekyama ekyakwekebwa okuva edda mu lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi, kibadde kijja kikwekebwa ne kisabuukululwa mu mulembe gwaffe. Kyakwekebwa mu kaliga akaasalwa. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abasesalonika nti oyo ye mufu ow'olubereberye. Okufa kwa Aberi nga Kayini yamusse kwali kulanga okufa kwa Kristo ng'abantu bennyini be bamusse ate awatali musango, nga bamusse lwa buweereza. Bayibuli kyeva emuyita omufu asooka. Era Yesu yaddiŋŋana nnyo omusaayi gwa Aberi kuba gwali gwogera ye, waliwo ekikusika ekyalimu. Yaddamu n'akwekebwa mu lyato, yakwekebwa mu lwazi olwagobera abaana ba Isirayiri mu ddungu, yakwekebwa mu mpagi ey'ekire, yakwekebwa mu sanduuko ey'endagaano, yakwekebwa ebintu bingi nnyo ebyajja byogera Yesu. Nakugamba buli kintu ekyalimu amaanyi, ekyakwekebwamu amaanyi mu ndagaano enkadde, Yesu yakikimamu amaanyi ge gonna n'ageddiza ebbanga lye yamala ku nsi. Bayibuli egamba nti awo n'ayimirira mu lyato n'asemberako ebuziba ng'alirimu, n'addako wali n'abuulira enjiri nga ajja obulokozi mu lyato lya Nuuwa, abuzza gy'ali, ajja obulamu mu muti omutiini Adamu gwe yanogako ebikoola y'ebikke, n'agutuukako. Yesu atuuka ku muti ogujjukira ogutaali na kibala, n'agulagira gukale, ogwo n'aguggyamu amaanyi. Ekidiba ekyawonyanga abantu, Yesu bw'ajja kati nga yawonya, ekidiba kiba tekikyasobola kuwonya. N'agenda ku kidiba ekyo n'abagamba, yatoolawo eyali asinga okuba aluddewo nnyo, n'amugamba weetika ekitanda ongoberere ogende. Awo buli omu ne yeetikka, buli omu ekidiba ogwakyo ne gukoma awo. Buli ekintu ekyali kyogera Yesu, sabbiiti n'agenda n'agiggyamu amaanyi gaayo agaali gateereddwamu kuba gaali galanga bino. Essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'agendamu n'agiggyamu amaanyi agagirimu n'agatwala kati kya bulambuzi. N'akwata omuzingo n'agamba, Omwoyo wa Mukama Katonda ali ku nze, Mukama nze gw'atumye. N'abagamba muweereddwa omukisa kubanga muwulidde ebigambo bino mmwe mu matu gammwe. Essanduuka wo yakoma. Buli kintu ekyali kyogera Yesu nga kyali kyakyama kyabikkulirwa omulembe gwaffe. Twali mu Bible and Politics, osobola okujjukira bye twasoma awo. Bw'oba tosobola bijjukira osobola okugenda n'olaba vidiyo eyo kubanga weeri. Olunaku olwazzeeko twabadde tusoma ku olwaddako twali ku kabaka n'abantu be, oba obwakabaka n'abantu b'obwakabaka obwo. Twali mu Proverbs chapter 14 verse 28. Omanyi engero ezo Sulemaani yali musajja muzibu nnyo, yali musajja mugezi nnyo Sulemaani. Sulemaani yawandiika engero essuula Sulemaani yawandiika engero essuula mmeka?
Proverbs chapter hodde njinotinzeewa omusajja yawandiika n'agamba nti bannange weewale nnyo okulinnyiriranga okukyalakyalanga ewa mulirwanaawo aleme okukukyawa nti ozze kulya mmere wabula luli olunyiriri nalwo bannange aba nalwo nootinzeewa oli omusajja Sulemaani yali musajja nnyo ayina engero naye ziri engero olugero lusobola okukutta. Sulemaani yagamba weewala okukyalakyala ewa mulirwana buli lwanaakulaba ajja kugamba nti ozze kulya mmere. Nenzijukira omukyala twalina omukyala ewaka banenga buli lwe tuba tugenda okujjula omukyala atuuka enva ziba zitokota bwe ziti ng'omukyala atuuka noga naye bannaye nga tulabye ate mwenna wano ewammwe gye mwakulira eyo oyo omuntu bw'atyo yaliko ku kyalo ate ye yali yakalanga era olutuuka agamba bale maama wire olinda enva zikalire walayi ng'azijja ku kyoto n'aziyingiza mu nju era olumala okulya n'agenda oluva ku lubimbi muba mwakakuba enkumbi wansi bwe muti mutaddeko essefuliya ya caayi kubanga twabanga bangi nga caayi tumufumbira mu ssefuliya ate lwe mufumba ebinyeebwa tajja bannange naye mugeze mugule engege mugeze mugule ennyama ate nga yabeeranga wala si kugamba mbu nno yalinga abiwulidde akawoowo lwe muli omujanjalo ne muli omujanjalo gwammwe ne mugumalawo naye bannange lwe bakula bwe bati webbaba natunga ekyandikwa kinne ngamba naye Mukama bayibuli eno yawandiikiddwa Ssemukombe oba waffe buwama Kampala bunjakku abantu ba Ssaabasajja Kabaka agenda kujja ebunjakko abantu ba Ssaabasajja Kabaka agenda kujja ebunjakko Ssenyondo mu mutwale mulago omusajjawo ow'enkima gwe baatirimbula ebiseera ebyo agenda kujjawo awo ew'omwami oyo Sali kale twasoma ku kabaka n'abantu be mu kitabo kya Proverbs chapter 14 verse 28 Bayibuli egamba amaanyi ga kabaka gali mu bantu naye obunafu bw'omulangira buli mu kubulwa bantu oba obunafu bw'obwakabaka buli mu kubulwa bantu. Abantu bakubidde omumbejja gwe nabawadde ennamba naye kyakoze awemudde abantu aliisizza abantu ebyawungo naye kirungi akakasiza nti kabaka mulwadde agambye kabaka mulwadde naye Katonda ali naye ajja mulokola Katonda ajja mwejjanjabira gwe mukazi gwe Katonda yasindika nnabbi n'amugamba genda ogambe kabaka Kezekiya akunye ekirimba ky'ettiini ateke ku jjute ejjute lyali lise Kezekiya Katonda n'agamba Isaya genda omugamba akunye ekirimba ky'ettiini ateke akunye oba ebikoola nakwate ettiini akunye ateke ku jjute liwone. Kabaka waffe ajjanjabiddwa waliwo omuntu gwavumye n'amuliisa ekintu naye oli abadde alikodinga amugambye oyo olumbuye obwo obusirusiru bwammwe obwo bwalumbuye bwe mundeetako wano oba nkube odi eyo oba yanzikirizo gikuba agambye oyo olumbuye yatambuza ebyo ebintu naye bannaye lumbuye baleetisha wange nkusabira munnanga ate tunagamba agambye mmwe gwe mukazi avumye omuntu n'amuliisa biri namikka kyatayogedde Katonda yamanyi leka nkabuuse
Kyakwogera bingi pakole munakoowa ali watuse kubuuza ki ekigenda maaso otasobola kutuuka ku ekyo ebintu ebyabalimba mu kiseera kyakwogera bingi pakole munakoowa ali watuse kubuuza ki ekigenda maaso otasobola kutuuka ku ekyo birumbi ebyabalimba mu kiseera mujja kusirwala nnyo era ojja kuswala oluvannyuma todagamuza okusinikirako amannyo n'akabona akatono genda ofe n'abantu bo. Namika kyakoze abantu yenna biki omukazi kyakoze abantu ebigambo ebirala mbibuuse naye awemula n'okuwemula seba awemula oba nkakube konna nkamaleyo kansirike ebirala mbibuuse. So olunaku lw'eggulo lwe twabadde ku bantu abaatuteekebwamu abaatusensera okutulemya okulemwa batulemese kye tulina okukola oba mukama kye yatutuma okukola. Twabadde mu Jude oba Yuda chapter 1 from verse 1 to 4. Kale wiiki bwetyo bwetambudde badde nsava nnyo mu kigambo kya Katonda. Tutandika wiiki endala olunaku olwolwaleero nga tugitandika n'okutesitinga Bible oba ekigambo kya Katonda tukifuule ekigambo ekiramu. Bino nno amanya kintu kibeerawo n'endowooza nenyingira mu kusaba nga neebuuza ku bintu by'embandaba ewaka. Nabadde ntunuulira abantu ababadde Kololo ewa King Saha. Ntera nnyo okusabira mu kintu kye mba ndowooza oba kye mba nfumiitirizaako. We nafunidde ekyawandiikibwa kino eky'Abasesalonika ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriri okuva ku lw'16. Abasesalonika ekisooka 5:16 musanyukenga ennaku zonna musabenga obutayosa 17:18 mwebazenga mu kigambo kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli 19 temuzikizanga mwoyo 20 temunyoomanga bunnabbi 21 mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi 22 mwewalenga buli ngeri y'obubi. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo, tukwebaza olunaku olwaleero olw'Essande, olunaku olusooka mu wiiki. Nze omu ku bowadde ekisa okuyimira mu maaso g'abatukuvu bo okwogerako gye bali. Kubanga kino wakikola nnyo mu mulembe gwo. Bayibuli egamba nti awo ku lunaku olusooka olwa wiiki n'osisinkana abantu mu saaviisi ez'enjawulo era lwasimbibwa ggwe wennyini olunaku luno era lwe lwaliko n'okuzuukira olunaku olusooka olwa wiiki. Kati Mukama naffe twatambulira mu bigere ebyo. Naye nkwebaza kuba ompadde ekisa okubirira mu maaso g'abatukuvu bo leero bw'onooyita lolokolo y'abaaweereza ku olwo nange Mukama ekisa ekyo kimpadde. Kyenva nkusaba okkirize ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende gye bali. Obunnabbi bwabyo, amaanyi gaabyo, ebyama ebikusika ebiri mu bigambo bino Mukama bigende eri abatukuvu bo bikole enjawulo mu bulamu bwaffe obw'omubiri n'obw'omwoyo. Kale bwe tutyo bwe tunaabeera abalamu n'ekigambo kyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda nze bena tusabye nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mukuba atasaanira mu linnya lya Yesu tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Wulira Abasesalonika ekisooka 5:16 musanyukenga ennaku zonna musabenga obutayosa 17:18 mwebazenga mu kigambo kyonna
kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. 19 temuzikizanga mwoyo. 20 temunyoomanga bunnabbi. 21 mugezengako ku bigambo byonna, munywerezenga ddala ekirungi. 22 mwewalenga buli ngeri y'obubi. Nkugambye tugenda kugezesa Bayibuli. Ffe twatandika okugigezesa mu Bayibuli wano bwegambye nti tusabenga obutakoowa. Tugenda kusaba jjo nabadde mpa abantu obujulizi. Waliwo wano omukyala alina obujulizi. Omwami yamusuulirawo abaana najja mu Saudi America okukola. Yakamalayo emyaka 11 taddanga waka. Yaleka omwana ow'emyezi kati ali mu myaka 11. Abali abakulukulu awo waliwo nayingidde university oba najja okukolerera abaana be. Naye mu kusaba kuno tubali tugaba naye tusabe ng'alina ekimuli ku mutima. Katonda n'amutaasa yabadde ali awo nga taata w'abaana be azuukidde n'abagulira ennyumba mu bitundu by'e Kansanga. Ye kyekyabadde ku mutima nga kyakaabirira era akyebaliza Katonda. Kati twagala tutestinga ekigambo kya Katonda mu buli kimu kyonna kyonna kyekitegeeza ne kyekikola. Nabadde nfumitiriza ku bantu ababadde ewa King Saha we nafunidde ebyawandiikibwa bino bye ngenda okubuulira leero. Bayibuli egambye ekisookera ddala olunyiriro olw'11 Thessalonika ekisooka 5:16 musanyukenga ennaku zonna. Musanyukenga ennaku zonna. Musabenga obutayosa. Musanyukenga ennaku zonna. Oba waliwo ki oba kiriwo ki, tusanyukenga ate tusabenga obutayosa. Ekyo tukikole tukitambule mu buliwo nga tukikola ng'omuntu yinginiya bw'asoma akatabo n'akola ebyo n'azimba kalina gy'atazimbangako ng'asomye katabo. Kalina n'enywera kubanga agoberedde ebipimo ebituufu. 18 mwebazenga mu kigambo kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Mwebazenga mu buli kintu kyonna oba kibi oba kirungi Mukama weebale. Mwebazenga Mukama mu buli kintu kyonna. Waliwo ojja okutuuka mu mbeera nga tosobola kwebaza Mukama kubanga oli hearted okutusa omutima ofiiriddwa omuntu gw'oyagala ennyo afudde kibwatukira. Ofiiriddwa omuntu gw'oyagala. Aba entertainment baviiriddwako omwami gwe bayita Alex Mukulu. Alex Mukulu ekiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Kiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Alwala ekibumba officially naye abasawo will definitely communicate the final naye nga yafudde ebirala byonna. Abo abasajja mubasemberera empola mujja kufa ebibumba. Alex Mukulu y'omu ku bantu ababadde balina message eri very hard eri abasajja abo. Mene omulaba nga ate bamwetoolodde abadde tasobola bawona. Ate namulabula. Yafiiridde Kiruddu. Kiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Alwala ekibumba officially naye abasawo will definitely communicate the final naye nga yafudde ebirala byonna byafiiridde Kiruddu leero naye nga bwe ngambye olwokubiri tujja kuba ku National Theatre n'ebirala bitambula. When the government comes in to clarify, one of Bagambia is the national asset. That's from them, and they demand it be given an official say. Omunyarwanda bw'akutta
apika nnyo omulambo. Omunyarwanda bw'akutta akuwa ekitiibwa kinene nnyo ng'oli mulambo, abasigaddewo asobole okubabika entunda tebamanya ki kye yakoze. Bw'aba national gundi asset, lwaki yafiiridde Kiruddu ng'abadde asset ya ggwanga? Ze bagenda oteeka mu kumuziika zisinga z'abadde yeetaaga okujjanjabwa. Ekyo bw'okirabanga omanyanga nti Banyarwanda. Abanyarwanda abo abaasooka nga ba Alex Mukulu baafuuka basajja baganda ddala. Alex Mukulu be bamu ku Banyarwanda b'e Namutamba bali abatalina ababadde baafuukira ddala Abaganda kubanga bajjajjaabe be bajjaawo. Era bw'onodda mu kabano ojja kuwulira, ojja kujjukira nga nkugamba abantu abo nabo be bamu ku basafalinga akabano kano ak'omulundi guno kubanga bali Abanyarwanda abaasooka baazira bano. Kangende mu kyawandiikibwa kyembaddeko. Bayibuli egambye twebaze Katonda mu buli mbeera yonna oba mbi oba nnungi. Kati mbadde nkunyumya tolina wojja okumenyeka nga tolina na wojja gatisi zeebaza. Naye Bayibuli egambye twebaze. Kati n'ekyo nakyo tukikolenga. Twagala kuteeka bintu bye tusoma, twagala kujja mu kigambo logos, the group of scriptures oba the written scriptures, tukiteeke mu Rema ekigambo ekikozi. 19 temuzikizanga mwoyo 2 temunyoomanga bunnabbi 21 mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi. Mugezesenga emyoyo, temuzikizanga mwoyo mutukuvu, temuzikizanga omwoyo. Bw'aba ayogera na mwoyo. Kyova olaba oyina olunaku lw'omala okukola ekintu n'omala ofuna ekizibu n'ogamba omwoyo gwange gwaŋŋambye, omutima ogumu gwaŋŋambye n'omutima omulala ne guŋŋamba. Debate eyo omwoyo omutukuvu ayogera n'omwoyo wo naye olumu n'ogaana gwe n'okola ebibyo. Omwoyo omutukuvu asuula ekirowoozo munda mu gwe n'ogaana okikola kubanga omwoyo ayogera na mwoyo. Tozibanga mwoyo. Ennyiriri zino kulwakuba nti ono namubuulidde n'asoma n'annoonyeza version ezirina. Naye waliwo abatalina version nga gundi version ezimu nga 19:21 teziriimu. Mutesitinga omwoyo, mupracticinga omwoyo kyagamba. Zengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi. Mugezengako ebintu byonna bye mbagamba. Mugezengako ekintu kyonna ekisobola okukununula. Byonna mubikole nga Bayibuli bw'ebyogera bw'ebigamba. Bikole gwe bigezeeko, tojja kubijjamu maanyi nga tobigezezzaako. Bayibuli bw'oba ogiyina bw'oti ng'ogiyina osobola okugenda nayo omuloogi n'oyenda. Osobola okuwummusa Bayibuli mu bbaala n'onywa omwenge. Osobola okugenda ne Bayibuli n'ogenda obba. Osobola okukwata eccupa ya bbiya n'ogituuza ku Bayibuli. Osobola okubeera muloogi Bayibuli n'ogiteeka emitwetwe n'ogiteekako omutwe. Kati Bayibuli eno esomebwa nnungi nnyo etuyamba okusoma n'okumanya.
Bayibuli ennamu ye eri mu mutima no practice nga byekola. Bayibuli egambye mwe mugezeeko ebigambo byonna n'ebintu byonna bye nabagamba. 22 Mwewalenga buli ngeri y'obubi. Mwewalenga buli ngeri yonna ey'obubi, wabula mukolenga obulungi. Ekyo kyandikibwa kyensoose nga intro ngende mu kusomesa ku lunaku olw'olwaleero nga bwe tulifalinga era ku kyawandikibwa kino. Genda mu Numbers chapter 10. Genda mu Numbers chapter 10. Twagala okugezesa ebintu byonna Mukama bye yatugamba mu maanyi gaabyo. Essula y'ekkumi. Mukama n'agamba Musa nti weekolera amakondeere 2 ga ffeeza onoogakola n'omulimu omuweese, era ganaabanga gy'oli ga kuyita kibiina era ga kutambuza nsiisira. Era bwe banaagafuuwanga ekibiina kyonna kinaakuŋŋaaniranga gy'oli ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamo. Era bwe banaafuuwanga erimu lyokka, kale abakulu emitwe gy'enkumi za Isirayiri banaakuŋŋaaniranga gy'oli. Era bwe banaagafuuwanga okugalaya, ensiisira eziri ku luuyi olw'ebugwanjuba zinaatambulanga. Era bwe munaagafuuwanga okugalaya omulundi ogwokubiri, ensiisira eziri ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo zinaatambulanga. Banaagafuuwanga okugalaya olw'okutambula kwabwe. Naye ekibiina bwe kinaabanga kyakuŋŋaanyizibwa, munaafuuwanga naye temugalayanga. Ne batabani ba Alooni bakabona banaafuuwanga amakondeere, era ganaabanga gye muli tteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna. Era bwe munaatabaalanga mu nsi yammwe omulaba abajooga, kale munaafuuwanga amakondeere okugalaya. Era munajjukirwanga mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, era munaalokokanga mu balabe bammwe. Era ku lunaku olw'essanyu lyammwe ne ku mbaga zammwe ezaalagirwa n'emyezi gyammwe we ginaasookeranga, munaafuuwanga amakondeere ago ku biweebwayo byammwe ebyokebwa ne ku ssaddaaka ez'ebyammwe ebiweebwayo olw'emirembe. Era ganaabanga gye muli kijjukizo mu maaso ga Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokubiri mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olwabiri olw'omwezi, ekire ne kiggyibwa kungulu ku weema ey'obujulirwa. Abaana ba Isirayiri ne basitulanga ebiramago byabwe bwe byali ne bava mu ddungu lya Sinaayi. Ekire ne kiyimirira mu ddungu lya Palani. Ne basooka okusitulanga ekiragiro kya Mukama bwe kyali mu mukono gwa Musa. Ebbendera ey'olusiisiro lw'abaana ba Yuda n'ekulembera n'esitula ng'eggye lyabwe bwe lyali. N'omukulu w'eggye lye yalina Kusooni mutabani wa Aminadaabu. Era byonna bye muwulidde ebigambo bitukuvu. Nkugambye tugezese buli kintu Mukama kye yatugamba okukola kirimu amaanyi. Yagamba Musa, gwe Musa, wano mu ddungu we muli mugenda kuweesa amakondeere, naye gwebera n'amakondeere aga 2 nga galina amakulu. Bw'ofuuwa ekkondeere n'ofuuwa bufuuyi kondeere, abaana ba Isirayiri bagambe lijja kuba litegeeza kino. Bw'olifuuwa ne liwangala ne liddinga n'emirundi, bakimanye nti olina ky'obagamba. Ne bakabona bajja kufuuwanga. Era bw'ofuuwanga bw'oti, abasooka bakulembera ab'oludda bwe luti batambule nga badda mu bukiika bwe buti. Ekkondeere nga lirimu information ekuŋŋaanya abaana ba Isirayiri bonna ne bamanya nti waliwo ekigenda mu maaso. Bayibuli egambye bwe mumala okufuuwa amakondeere ago, era bw'olifuuwa bw'oti bajjeyo bendera ya Dawudi efulume, muyingire eddungu. Era ekkondeere lino terijja kukoma bukomi. Ne bwe mutuukanga mu nsi ne wabaawo abamanyira, mufuuwanga amakondeere gano ne muvaayo ne mukuŋŋaana ne mwerwanako nga mukozesa amakondeere gano. Waliwo ebintu ebirina amaanyi Mukama nga yabikwekamu amaanyi naye ng'ensi temanyi. Waliwo ebintu
aga amakondeere tugafuuwa mu bise Bayibuli egambye nti ne bwe mubeeranga mu mbaga zammwe ne bwe mubeeranga ku mikolo gyammwe egy'essanyu mufuuwenga amakondeere ago olw'essanyu naye ne mu kulwana mugafulumyenga mugalwanyise. Nkugambye vidiyo y'olwaleero tugenda kugezesa buli kintu kyonna Mukama kye yatugamba okukola tukikozese tukigezese tukiggyemu amaanyi gaakyo. Ennambole tugenda n'amakondeere gabadde wa King Saha everywhere. Lwaki tetukozesaako ekintu kino nga Mukama bwe yagamba ne bwe mubeeranga mu nsi yammwe eyo nga waliwo abasinikirako ebinnyo muggyeyo amakondeere ago mugafuuwe mulwane paka lwe munaamuwangula. Lwaki twakwata kiri eky'emikolo? Ku mikolo ani agatutuma? Mu kunyumirwa ani agatutuma? Nedda ku mipiira ani agatutuma? Oba tewali muntu byonna tubikola nga tubijja wano mu Bayibuli. Lwaki ku kiri tetukozesa amakondeere? Nga Bayibuli egamba olumu Musa yagafuuwa. Empagi ey'ekire yali etudde mu ddungu, baali baludde nga bali mu ddungu ly'e Sinaayi. Ne bafuuwa ekire ne kimuuvinga ne kiva mu ddungu ly'e Sinaayi ne kitambula ne kigenda ku ddungu ly'e Parani. Nga kitegeeza balina okutambula okuvaawo bave Sinaayi bagende mu ddungu ly'e Parani nga we kituula we batuula. Amaanyi g'ekkondeere gaamuuvinga ekire. Ekire kyali kitegeeza kubeerawo kwa Katonda. Era ne bamuuvinga nga Bayibuli bwegamba ne basitula bendera ya Dawudi, bendera ya Yuda. Ebiseera ebyo gundi yali Yuda kuba Dawudi yali tannaba kubaawo, kubanga Dawudi ava mu Yuda, wa kika kya Yuda. Ne basitula bendera ya Yuda nemuuvinga nekulembera, ne bava mu kifo ekimu ne bagenda mu kifo ekirala. Lwaki tusigaza ekintu kino ku mikolo ne tutakikozesa mu kulwana? Waliwo amaanyi agali mu kkondeere. Bw'onoogenda n'osoma ekitabo ky'ekyabalamuzi, ekkondeere lyanunula Isirayiri ku mulembe gwa Gideoni gwe bayita Yerubaali. Genda osome essuula ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Yafuuwa ekkondeere. Baakwatagana ebibinja bisatu, buli kibinja nga kirina abantu 100 ne bafuuwa amakondeere ne bawangula abalabe baabwe. Kubanga Mukama yakibagamba bwe mutuukanga mu nsi eyo ne mufuna challenge yonna mukwate amakondeere. Lwaki vuvuzera mwazireka mu mikolo mwokka? Yo mu mikolo ani yabagamba muzitwale? Yabagamba ekyo kyezongeramu mu mupiira nga muli mu kisaawe ne muzifuuwa omute nga ttiimu yammwe babadde bagenda gigoba neegoba olw'amakondeere. Muba muyimiridde mu byawandiikibwa, muba muli mu Bayibuli mwennyini mwe muba mutambulira. Lwaki ku kino vuvuzera tezivaayo? Lwaki amakondeere tegavaayo? Bendera ne zivaayo ne tukola kye tukola. Mu bisaawa ani abagamba okutwala bendera? Tewali. Omuntu alwana ne bendera yaffe alwana na Katonda. Omuntu alwana ne vuvuzera alwana na Katonda, kubanga mulimu amaanyi mu zo. Kati twagala tujje Bayibuli mu Logos tugitwale mu Rema. Tujje ekigambo ekiwandiike mu Bayibuli tukiteeke mu kigambo ekikola. Mu Basesalonika gye tusookedde Bayibuli egambye mugezese buli kintu kye nabagamba. Mugezese obunnabbi. Tulina obunnabbi bw'okwenunula mu ggwanga Uganda.
but we have to exercise obunabbi obwo. Tulina obuteeka mu action. Kituufu Kezekiya Mukama akuwonyeza akwongedde emyaka 15 naye ate kati kola bw'oti kwata kunya ekirimba ky'ettiini oteeke ku jjute liwone. Kati obunabbi buno obwa Isaya okubutesitinga nti butuufu, genda okunya ekirimba teeka ku jjute sibirako tulabe oba bunaakyali abise oba bunaakyali buza ate ne litadda. Kituufu Katonda akwongedde emyaka 10 naye mu bunnabbi obwo akugambye exercise it now. Kunya ekintu, kunya ebikoola, kunya oteekewo. Ate Katonda lwaki tamponyeza buwonya nga sitaddeewo bikoola? Gwe biteekewo testinga ekigambo kyoba kituufu. Ejjute lyali lise Kezekiya. Ejjute lyali lise Kezekiya. Kezekiya era yatuuka n'agamba Mukama, naye Mukama, ekintu ekinnuma abantu abalala bawona. Nze kabaka omulamba nfe ejjute ng'omutamiivu we waffe eri ebuyaaya ekawumba Semukombe ebunjako yalwala ejjute n'awona. Nze kabaka nfe ejjute nti kabaka waffe afe alaje ng'abantu balina alaje abatalina na ssente ne bawona alaje. Ne tutagwa mu mikono gya Mukama kugamba Mukama nti nedda Mukama, kabaka waffe tajja kufa, kyonna ekimuluma tekijja kumutta kabaka waffe. Yeetooloddwa emisege egiri mu maliba g'endiga. Tutandika okutesitinga ekigambo kya Katonda. Okimanya abantu ababa badde ewa Sahaba badde bajjako gavumenti katulwaliro senga twebaza Mukama. Bana abaluganda Mukama yeebazibwa, amina. Abaluganda nebaza Mukama kuba Museveni yavuddeko. Nga tuwa bujulizi kati ali mu kutweteekera. Ofiisi zonna bagenda zitwala Nakasongola, bagenda kugira baziterawo tenti zifulume. Tewakyali MP yenakudda Kampala. State House yo yafulumye erimbalala kati. Batowolokokeko kubanga bawulira tuli mu kkubo tujja. Lwaki tetutesitingako ekigambo kya Katonda ekiramu? Obutabo buna omuntu asoma akatabo ka laavu ne kakyusa obulamu bwe. Omuntu asoma akatabo akakwata ku maka n'akyusa byabadde akola olw'okuba yasomye akatabo ne kamuwa psychology gw'alina okutambuliza awaka. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Peter essula 3 olunyiriri lwa 14. Bayibuli egamba mubeerenga n'abakyala abo n'amagezi era omusiru tosobola kubeera na mukyala. Jo kasitole kikenanyumiza omuntu nangamba mbuno sanyi mbuno pasita wali olimba maama Ebeni. Nali simulimba. Bayibuli egamba mubeere n'abakyala abo n'amagezi n'obeera n'omwoyo. Naye n'otasaba Mukama kukuwa amagezi era omukyala ayinza okukulema ng'olina omwoyo mungi nnyo. Ebintu ebyabaawo bino ebyamuka Pastor Kiganda oli omukulu ne Kiganda bwe byabeerawo ng'omukyala bambi bamuswazizza naye okwerwanako n'agamba g'osiiba mu bigundi sawa mu 9 simanyi bw'ogenda ku radio osiiba ku kyaki okomawo okooye ne weebaka n'okera ku makyata oyina ojja sawa 6 ate ku 9 ku radio gobadde omanyi nze Bayibuli egamba mubeere n'abakyala abo n'amagezi.
katwagala tu exercising ebayibuli nga buli kyetugamba kyetukola buli bayibuli kyekugamba okukola kyoba okola. Tulabe obulamu bwaffe bunaaba butya, tulabe olugendo lwaffe lunaaba lutya, tulabe bye tubadde tulowooza binaaba bitya, bye tuteekateeka okukola binaaba bitya. Bayibuli bwebyogera bigamba kinkugambye omuntu asoma akatabo k'omukwano, akatabo ne kakumuwa psychology w'omukyala n'agamba okay, nadde waka n'atandika okukola bye yasomye mu katabo. Amaka ne gatereera bulungi nnyo nga yasomye novel. Bayibuli etulemera ku ky'okwekisasayizinga nga byonna bye mukola ebiseera ebisinga mubijja mu butabo. Abo abaana abawala bafaayo nnyo okunoonya mu butabo obwogera ku misono. Bambala kusinzira ku misono egiriko, enviiri muzisiba okusinzira ku musono oguba guliko mu kiseera ekyo. Era mufaayo nnyo okunoonya obutabo bufuleya busitebiiti, mulabe musono ki ogwatambudde ku luno. Era ogenda bulungi nnyo n'akatabo mu saaluuni n'obagamba zino. Era olumala ozambala okuzisiba bwoti n'olaba akagoye ke n'okkirira mu akeedi, n'onoonya akateteeyi wakkiri, n'onoonya akakafaanana, n'onoonya akakeefaananyiza. Naye ako waliwo kali akavittu, waliwo volume 2 yiino, kuba kakati olaba wano, kakati kano akasipi ke kano, olaba wano, genda awo oyambalemu olabe. Noyingira munda osibye akaviiriko wakava wali mu basement y'okugundi oba ku rooftop ya Gazalandi, n'akagoye n'okagira n'okepimamu awo, mulimu endabirwamu empanvu. Nze nayingira yangeyo ne maama ebeni wange nendaba waayi waba kubeerayo eyo gundi ngira nayambala nani. Kati agenda okufuluma nga n'entambula yakyuse, buli lwasiba enviiri akyusa entambula. Bannange, abaana abawala Mukama abawa omukisa bannange. Banaye Mukama abatwongerera omukisa. Kasita asiba akaviiri kakyusa entunula, kakyusa entambula, kakyusa ennyambala. Kati ate bw'omusanga awaka ng'ali waka ali mu biseera bye eby'eddembe, era nawe abeera mu birala, era nawe aba atunula bulala. Bannange, lwaki ebyo tubyekisasayizinga? Bw'ayambala engatto eya anihiru wati hayihiru atambula bulala. Ebyo ebintu balina we babisoma tebakulimba. Gwosagana abo abaana. Bw'atambula ku university si bw'atambula ng'ali mu ofiisi. Boda kasite mutuusa wali ng'atambula yingira mu university bw'ati atambula bulala. Si bwe yabadde atambula ate ng'ali eri kooti kiraaka. Mu ofiisi atambula bulala kuba yabadde ali mu kasuuti aka ofiisi, kati aze student kugambye. Bw'atambula mu kyaki si bw'atambula ewalala. Balina bwe babisoma. Bw'atambula ng'ali ne bakyala banne si bw'atambula nga alengedde wali mu kasitenseni waliwo abaluddo, baliwo abavubuka 15 bakuba luddo. Ogenda okulaba ng'ateekamu namba 3 ng'asooka ayitawo, ng'asooka alinnya olwo olusozi, bw'amala okutunulayo eri nga tebakyagira ng'ayingizaamu ng'ateekamu namba 3 ey'omuseetwe. Naye balina we babisoma. Lwaki mu Bayibuli
byo tetubigezaako. Bayibuli egambye musabenga. Bayibuli egambye testing ekintu ekyo. Naye jjukira biri byonna by'okoze. Obadde obi waliwo omuntu ejenagane bannaye mwana gwe. Zimalayika zo nga zitambula bulala. Ate nga nawe nga wakiteekamu ekigende n'ogamba wano wo nteeka okuba. Oli endeku n'agiteekako liifu wabeewa nkwatamu wano ssebo. Emikaaga ebiri atambule enkomawo. N'agoberera oli wallayi ng'entambula gye wataddemu wali ye yamusitudde ku ludo. N'akugamba bannange naye ne waffe zimalayika zijjayo. Nomubuuza zimalayika ziriwa? Iye tokitegedde. Oli malayika yennyini ze sikulabangako kukyamaawo. Omwana agenda n'agula akateeteeyi n'agamba kano kankateekemu omusanvu gwange naye guteekwa okuvaayo. Ne kaleeta miliyoni ya sente. Akwata engatto n'agenda n'agamba engatto eno kangiteekemu akanaana kange. Nejja kuleeta ataano ate neegaleeta. Lwaki Bayibuli gye tulekayo? Nze ntuula bwe nti nembalaba nembawuliza ate bannaye neebaza Mukama. Obudde tebuweddeeyo. Nabwo we butuuse buweddeeyo. Wulira, Musa yafuuwa ekkondeere ng'abaana ba Isirayiri bamanya kiki ekiddako. Musa yafuuwa ekkondeere nga bategeera kyekitegeeza. Tubeereko n'ekintu. Tugwireko omuntu nga tategedde. Nti kati ekyo kitegeeza kukwasa jjaamu mu Kampala. Tukavumbaga tiringa tekalina we kayita. Bendera lwe mwayimusa bendera mulaba amaanyi agali mu bendera. Bayibuli egambye bwe bafuuwa ekkondeere bwe bafuuwa lino ekkondeere bendera ya Yuda esituke yesooka okusimbula mugigoberere. Isirayiri n'etambula eddungu. Buli abaabalabanga bonna entegetege ne zibafamba. Isirayiri yatambula gwe yimira mu maaso gaabwe bakumenyeemenye. Waffe ntera nnyo okwogera ku famire. Waliwo famire gye ntera okwogerako ey'omugenzi Kizimula. Be baali abayizzi. Waliwo n'abalala baali eri ekisubi ewa Muzeeyi Kombe nga bafuuwa eŋŋombe. Omuyizzi afuuwa eŋŋombe ali ku lubimbi n'asuulawo enkumbi. Ne bw'aba ali mu ssogolero ng'ali mu kusogola bw'ati n'asuulawo amenvu, oba tewali mulala asobola kusogola y'amanyi amenvu n'agalekawo. Omanyi mu Buganda ekimu ku bintu ebiyina emizizo emingi kwe kusogola. Okusogola kuyina emizizo mingi era nga bw'otagituukiriza amenvu gafa. Omanyi okubanga omuntu alina eryato lye ery'amenvu n'olirinnyamu gonna ne gafa. Oteekwa okutuukiriza emizizo gy'amenvu okusobola okuggyamu omubisi ogwo oba okuyiisa omwenge ogwo guveeyo nga bwe gulina okuvaayo. Kyova olaba nga abantu abaasogolanga edda, simanyi oba nakati, abantu abaasogolanga edda bwe busajja obwabeeranga ku kyalo nga bulina envunza, tebunaaba, tebulina maka, tebulina gundi. Bwe bwasogolanga era ng'okasanga ke kasogole wagundi, ke kasogole wagundi, ke kasogole wagundi, ke kasogole wagundi. N'amala abeera nga alina omukyala, n'ava ewaka nga yasuze n'omukyala, amenvu gafa, tasobola kugasogola ne gavaayo. Kyova olaba bw'abanga obwo obusajja obw'envunza kajja n'agavunza gaako
ne kalyoka kasogola ne kalinnya kagenda okuvaamu ng'ebigere bitukula agavunza gonna gagenze mu mubisi ate gonna mwagunywedde kubanga ku kyalo tekuliiko mukazi akaagala oba gwe kaagala. Now lwaki ebintu ebirala byonna babitesitinze ne bikola? Lwaki bino ebya Bayibuli bye bitakola? Omukyala nga ate bannaye teri kintu kibi waakiri omusajja okwananga omukyala n'omuyingiza mu birowoozo n'ogaa nti omukyala asobola okugaana naye omukyala n'akwewerera kale walayi tayinza nakuwezaako ddakiika 3 dakiika si nnyingi sekendi seezi ate nga takugambye ekigambo just kukuyitako awunga naye nga buli kigere kyatwala mu maaso bwati owulira akulinnya mu mutima weereeta wekka nga tayogedde ateeka ekintu mu nkola n'agamba leero ye gundi ani Kingi Saha ye kyeyava muyimba n'amugamba naye mulirwana lwaleero mulirwana ng'awulira afa ye mulirwana yateeka kintu mu nkola n'agamba naye ono agenda kundaba. Kati lwaki Bayibuli yo tetugiteekako mu nkola? Bayibuli egamba olaba eri ekkondeere Bayibuli egamba ne ku lunaku olusembayo lyerigenda oziduukiza abafu. Ku lunaku lwa kiyama omusiraamu lwayita olw'enkomerero malayika agenda kuyimirirawo mu bbanga waggulu awo afuwe ekkondeere entaana zonna ziseseme abaazo. Ennyanja eseseme be bataaziikako. Ebibira biseseme abo abaafiireyo ne bataziikibwako. Ennyanja ejja kusesema bonna abaasensebukiramu. Amagombe gaasame entaana zaabike bonna baveeyo lwa kkondeere oba vuvuzera trumpet. Bayibuli egamba awo n'abali baabalamu nabo bakole ki? Bakyusibwawo beegatteko. Oba ekkondeere lirina amaanyi agazuukiza omufu, lwaki tetukozesa ku bintu ebyo Bayibuli byeyogerako ne tulaba amaanyi gaabyo? Juuze eggwanga kasita bendera ya David yayimuka bwetu waggulu bendera ya Yuda. Lwaki tetwexercising ebintu bino Bayibuli byetugambye? We nakutwalidde eno mu Abasesalonika. Abasesalonika ekisooka 5:16 musanyukenga ennaku zonna musabenga obutayosa 17:18 mwebazenga mu kigambo kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli 19 temuzikizanga mwoyo 2 temunyoomanga bunnabbi. Lwaki muzikiza omwoyo w'okwenunula? Temuzikizanga mwoyo. Lwaki muzikiza omwoyo w'okwenunula? Lwaki muzikiza mwoyo oyo? Lwaki waliwo omwoyo gwe muzikiza? Nalabyeko mama wange, mama Kampala, Shamimu Malende, ng'ayimiridde alanga bannange abalambuzi mugjeeko mu Uganda, emirembe giri eno bannange, muli eyo muzanya buzanyi, come and visit Uganda. Uganda tuyina Ebola naye bannange. Lwaki muzikiza omwoyo? Come and visit Uganda. Please, you can visit him. Mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala. Waakiri mugezengako ku bintu ebyo. Mugezengako ku bigambo Bayibuli byebagamba. Mugezengako okwexercisinga. Mugezengako Bayibuli. Olumu Katonda yagamba munkeme n'ebyo byembagamba.
munkeme mulabe Katonda mumutesting ko mumuteeko ku testi. Lwaki muzikiza omwoyo oyo? Lwaki muzikiza omwoyo ali mu bantu? Lwaki tetutestinga ebintu bino ng'ebirala mubitestinze ne bikola? Abaana batandika mpolampola ne batandikira ku biyenje ne babatwala ku bikere ne babatwala ku mirambo ne babagira bwe bati batestinga ekiri munda mu bo ne batandika emirambo ne bava ku mirambo ne bagenda nga beeyongerayo kati ne bavaamu baddokita ne bavaamu bakonsalutanti. Kiva ku kugezesa basookera ku mmese kubanga erina sisitimu y'omuntu. Bagezesa ku bintu ebyenjawulo. Bagezesa ku biddole ne bajjayo kiddole ne bakigira nga kizaala n'okwata omwana n'omukyusa n'okyusa omwana n'oyambako n'ojjayo omwana ng'oli ku kigundi kiddame. Ekibaawo ne bagamba g'oli consultant mu kuzaalisa. Ne bakuleetera omukyala ng'alemye ne bagamba ono ye waakusa n'ogamba nedda temumusala. N'ogamba mukole bwe mutu ne bwe mutu n'omuyambako n'ojja omukyala n'asindika omwana. Kyava mu kugezesa kuli okuzze. Waakiri tusookere ku ddame. Waakiri tusookere ku mirambo. Waakiri tusookere ku bintuntu ebya bulijjo. Waakiri Katonda tusooke tumutestingire ku mmere. Nga kale tetulina mmere tumutestingire ku bufiizi. Ku mulala fiizi si kyamagero. Gwe mutestingire ku kyamagero kya fiizi. Gwe testinga amaanyi ge ku ekyo. Testingira ku ekyo. Testingira ku bisooka ebitonotono. Baddokita basookera ku biddame bye basooka okuzaazisa. Bye basooka okupampinga omutima balabe ne bagamba simanyi onyiga okwata bwoti simanyi bwoti. Emikono n'ogolola n'opampinga omuntu n'omuwa kiss of life ng'oli ku kiddole kiri. Lwaki ebigambo bya Katonda tetubitandika ku step esooka ne tu-exercisinga paka ku biri ebisembayo? Lwaki musiba omwoyo? Mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi. 22 mwewalenga buli ngeri y'obubi. Mwewalenga buli ngeri yonna ey'obubi. Mwewalenga buli ngeri yonna ey'obubi. Wabula mutestinge ng'obulungi bwonna. Mukama abawe omukisa. Ekigambo kiwedde. Tukwate trumpet, tukwate vuvuzela, tukwate Bible egambye nze mbabuuziza ekibuuzo ani yabibagamba okubikozesa mu bisaawe? Mulaalo gye bireeta mu bisaawe tesobola bireeta wano. Eyo trumpet eyo gye mukozesa bw'eba terina mugaso lwaki mu bisaawe mugifuuwa? Kubanga Bible yemu yegambye ne mu mikolo gyammwe emirala mubikozese. Bannange Mukama abawe omukisa. By the way, John nayogedde ku nsonga y'ennyonyi y'eggwanga Uganda. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye n'aŋŋamba pastor ennyonyi y'eggwanga Uganda tesobola kukola ssente. Mbwe ennaku ezo waliwo we babadde bagenda ku kisaawe Mogadishu ne batuuka nga babanjibwa Mogadishu eyombu ne babagaana okuyimya okugira kuba babadde bababanja nnyo. Ennyonyi n'eremu okugwa ku kisaawe Mogadishu n'eddamu n'egenda e Nairobi. N'eva e Nairobi ba passengers ne babakomyawo e Kampala. Kampani yennyini ne batwala mu Grand Imperial Entebbe we baasuze ne babigiragirako awo nga bwe babakolera destination esembayo okuddamu okugendayo e Somalia mu Mogadishu eyo. Naye ekiro kimu kye baamazeewo
babadde abantu nga yangambye babadde abantu nga bameka. Ekiro kye bamazeewo bawandiise nti buli muntu yagenzeko emitwalo 58 wano night, abantu over 100 mu bitabo ne bagamba bakozeseza emitwalo 58 ekiro kimu. Kati ezo ssente sivo abigunu nti ekitongole ky'ennyonyi kirina okusasula woteeri eno. Ono yabadde omu ku bba abaabibaddemu n'agamba pasta kintu kyoyogedde kituufu. Ebyatutuuseko byabadde bwe biti, baabagaanye okugwa e Mogadishu ne bagenda e Nairobi, ne bava e Nairobi ne bakomawo ne batuvuga ne babatwala Entebbe ne basulawo enkera babakolera egundi eddamu okuddayo. Buli omu baagambye ekiro kimu yakozeseza emitwalo 58. Kati ababaka gundi abantu 58 nga abantu over 10 nga buli omu bamuchaginze emitwalo 58 just one night. Ezo sente zonna bali be balina okusasula hoteeri. Abasajja batubbye sente abo. Mukama bawo omukisa. Nkwebaziza Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo olw'ekigambo kye kitukuvu. Webale Mukama. Nsaba Taata otuwe omwoyo wo